Nabyeyamyo bikutuusako Pheobe tayali nnyo ku mugolo omukyala Asiiya songa ne Mzee Jemba ali ku kido nnyo eri Mzee Asiiya nabatuusizaako embaga eno olunaku olw'eggulo nekyabika temwamatidde bulungi nti omukolo gwabadde wabula olunaku olwaleero nzize n'obujulizi obukyasinze okuba obwenkukunala okutegeeza n'essanyu eringi ennyo nti omukolo guno mwana wattu gwawedde dda era abakyagulinze mulinze confirmation okuva ew'omukulu eyaguteekateeka nga si mulala nkanzije mbikutuuseko video tewerabira kubeera nga ate ogimpera ka like mukwano gwange nkwanirizako nnyo ku Viki exclusive awamu ne Wonderboy UG YouTube channel zebire sikyasinze okubeera nga ate zikasuka amayengo gaze wala ddala munnange tutekebwamu ensimbi Hajjati Kalodo onono nga musomi wa dduwa ajja kuba kulombereddwa ensonga singa onaaba olinamu ebizibu by'enjawulo musange wakiso bamukubire ku namba y'essimu eyo gyolaba mu kitabo ekirimu ennamba eyasembyayo 067 as well osobola okufollowingako ku Facebook page yange nkozesa Viki exclusive TikTok gyendi nnyo Instagram okosako ne Twitter munange akamwenyumwenyu kajja kunzijula lwa nsonga nti mbaweereza n'essanyu ery'ekitalo kubanga omukolo guno abangi balowooza nti oba oli awo tegujja kubaawo ng'era abalala bagamba ISB4 tasobola kubeera ng'akikolera Asiiya oba Chalse. Finally olunaku olw'eggulo omukolo gwabaddeyo era nga mukuba kuyo ku omukolo guno abasinga temwagutegedde ng'olunaku olw'eggulo we nakoze ka video ne nkutegeeza nti gwabadde gwa kimpukumpuku oba omukolo guno gwabadde gwa nkukutu era maama Fiina tannaba kubeera ng'alabikako mu butambi bwe tuli kulaba sofa ate n'omukulu amanyiddwa ng'ani nze nabagambye wano nja kuba bawa byonna byonna nekyembulayo okubeera nga mbawa kwe kubabuulira ekifo omukolo guno we gwabadde nenga amawulire ag'essanyu gennyina gensooka okubeera nga ate nkutegeeza nti mwana wattu Pheobe 971 munnange yabaddeyo nnyo nnyini ddala omugole omukyala amubeera ku lusegere bamuyita batya manyi siri muntu wambaga nnyo ali ebweru nyambaako bamuyita batya flower girl kyewedde munange bangambye Pheobe y'omu ku babadde ba flower girl ate nga Mzee Jemba owa ogundi omugenzi Chalse y'omu ku babadde ba best man ab'omugole amanyiddwa ngani nga Chalse kakati mwabadde balowooza nti omukulu SB4 boolyawo ensonga tagenda kuzimulungula nedda yazigusiza akyetulinze just kwe kulaba omukolo guno ani yagubaddeko maama Fiina nga bwe yeeyama okugusponsalinga oba okugufujjirira akasimbi ddala kituufu yabaddeyo oba naye teyasobodde kukiika yabaffe twebuuza mu comment section yawo lwaki omukolo guno gwabadde gwa kimpukumpuku just because nti SB4 yafunyemu okutya okusinzira ku social media in-laws bye basooka okwogera biki jukira bulungi nti nga Asiiya ne Chalse bakabagattaganya obanga bakabakwataganya basobole okufuuka ab'omukwano social media yasooka nekwata mukaawo nga bagamba nti naye SB4 odira otya Asiiya n'omukwataganya ne Chalse bagamba Chalse basobola okukiraba nti mbeera ye yamutuusa mu situation gy'alimu ate Asiiya abalala nga bagamba nti oba oli awo waliwo ezitagatta bulungi ndowooza bwe njogera bwe ntyo mba sivudde mazima gempereza oyo ayagala okubeera ng'awulira ekituufu so social media oluvannyuma lw'okukwata ebigambaawo SB4 nasooka aleeta videos endala ng'azongera bongezi paka ab'emidomo ku social media mwana wattu n'abalina data ow'okuvuma n'okujereegerera we baasirika kakati SB4 natwala Asiiya ewa maama Fiina era bwatyo maama Fiina nasiima n'agamba nti waawo yaye yoye bano ababiri bateekeddwa okubeera ng'ate oba oli awo babeera bumu n'akasimbi maama Fiina n'akeeyama okukabawa wabula ku mukolo guno tewaabuzeeyo mwami ono ogwa munaanansi kyagampereza mawulire mwaka guno gano gansanyudde nnyo Asiiya Chalse Pheobe omugenzi Chalse Mzee Jemba n'omunaanansi kooti ya 57 atanjagala kweno apo olina ekizibu ku mutwe gwe oyagala kwawukana na mukazi woki
Madam Asiiya. Lwaki oyagala mwawukane nga n'embaga tennaba kubaawo? She was dancing like a particle animal. Bagamba party animal. Ze mukazi wo omulaba nga wife material gwe omulaba nga ki? Is a typical muyaya. From Kamochas. Abawabye omusango muleeta akatambi akalaga Asiiya nga zina amazina amasankatibba. Chalse gavumenti egenda kuliyirira obukadde bina bw'obadde osaasaanyiriza mu mbaga naye owonye embaki. Musibaddako mbadde nkusibye emyaka obukadde 4 naye kankuweemu Asiiya ogenda omuwase. Hey! God forbid. Gwe nnyabo eyabbye empute za mama Nakibuuka tubulire ekirooto kimu ky'omanyi okivvuunule nkusonyiwe. Bw'oloota ng'oyera kasasiro oba ng'otwalayo kasasiro kitegeeza ogenda mu bwakadaama. Gende Nalufeenya bakuba ekibooko okutandika na kati mpaka Katumba oye lwalituula ku ntebe. Gwe kana gwakalekanira mu kkooti nyoka akola mulimo ki? Ayimirira atya ku bbala ate akalala luntu gwe gende kampiringisa mu kkomera ly'abato bakukuba ekibooko buwumbi 108 kwoto otunyuma otukulinga peya y'amanda. For God and my country. Wamma abamiisinze mu comments ngawo wansi nti see yo.